number one complaint is mistreatment. For this year, we have registered 300 cases mistreatment. Then the second is sexual harassment. They believe that it is accurate and true that organs are being harvested. In financial year 2020-2021, coffee export brought to this country $559 million. Remittances from externalization of labor brought us about $900 million. Kadama TV ko chamate tutuse n'ensonga eziri mu ggwanga ezitambula nga Gavumenti oba Cabinet egamba nti baagala basazeemu abantu abagenda okuba ekyeyo oba bankuba kyeyo abagenda okukola emirimu mu nsi ez'ewabweru bajjewo omulimu ogwo babeere nga tewakyali muntu yenna akkirizibwa kugenda kukuba kyeyo mu nsi yonna. Bino nze nga nze njagamba bye bayita obuugi mu bbaala, ebintu ebitasoboka, ebintu bye bamala googera, ebintu abantu bye bateekawo okusobola okubeera nga y'omuntu awulira nti ayogedde naye nga ne byayogedde tebirinaako mitwe n'amagulu. Tugenda kulaba kiki ekibaddewo, baminisita bagamba ki ne gavumenti nga yo egamba ki ku nsonga eno. Naye nga tetunnabaawo kansooke mbaweeko katonotono ku bikwata ku ntambula y'abantu abagenda okukolera ebweru. Oyinza okubeera awo nga tokirowoozanga nako nti omulimu gw'okola ogwo ogw'okugenda ebweru si gwe weka agufunako, si famire yo yokka egifunako, si mikwano yonna egifunako, si kampani zokka zezifunako, naye eggwanga lyonna lifuna ku ssente ezo z'okola ku kyeyo. Minisita Betty Among akwasaganya oba Minisita wa Gender, Labour and Social Development, Honorable Betty Among yagamba nti Cabinet ekonsideringa oba eyagala kubeera ng'eggirawo ddala ekintu ky'okugamba nti bankuba kyeyo bagenda wabweru okusobola okubeera nga bakola emirimu. Cabinet egamba nti eyagala kubeera ng'ekigirawo ddala. Kyengamba ekyo tekisoboka era tikirisoboka era temukirowooza nako kisobola okubeerawo. Ebintu bino yabyogedde ku meeting gye babadde nayo ku Hotel Africana ati olwokusatu, era nga bagamba nti baagala kubeera nga baggalawo olw'okubeera nti bafunye obuzibu bungi nnyo mu kintu kino. Records ziraga nti mu 2022 bakafuna complaints 3 nga mwe muli okutulugunya, nga mwe muli n'okubeera nga Bakadaama bakakibwa omukwano. Njagala wulirize bulungi statistics zino. 3 mu 2022 mistreatment ne sexual harassment, okutulugunya n'okubeera nga Bakadaama bakabasanya oba babakozesa ku lw'empaka. Mu bana ababadde bateesa ku Cabinet kigambibwa nti babadde balimu ebiwayi 3 nga beekutuddemu ebiwayi 3, ng'abamu bagamba nti tugirewo ddala ekintu ekikwatagana n'okutwala abantu ebweru. Tuyinza okugamba abo be bamu ku batalowooza biki bye boogera. Ne wabeerawo abagamba nti tusooke twetegereze ensonga eno eri etya,
tukikwatemuko ebbanga eriwerako then tusooke twetegereze ensonga eno eri etya. Then newabeerawo abalala abagamba ndabe wano okujjawo industry n'abalala ne bagamba nti tujjewo Bwakadaama bokka abakola mu biyumba bokka bitubeera tujjawo, naye abasigadde bano bagenda kukola mu security, ngenda kukola mu zi supermarkets, ngenda mu cleaning, nga togenze mu kiyumba, abo babalekewo. Nawe tuyinza ogamba balina kye balowoozezaamu naye nga nakyo tekisooka. Bagamba abantu 3 be baakafunamu obuzibu mu 2022. Njagala owulire bulungi akantu ako. Wabula ate ne bagamba nti mu mwezi gwa January ne Feb, omwezi ogwa January ne Feb, abantu abali registered abagenda okukola bali 1,697 beba abali registered government bemanyi. Naye nga jjukira waliwo abayita mu nkukutu eyo abatamanyikiddwa bebayita tugambe mu trafficking, ne babeera nga labor trafficking kuba mu Uganda mweri oyinza okwesanga nga bw'oba bonna obagasse bayinza okuba bali mu 3,000. Kati wano bagambye mu mwezi gwa January ne Feb bokka abaakagenda 1,697. Wabula ate bagamba mu 2022 abaakafuna cases ze baakafuna ziri 3. Kati njagala olabe ratio y'ebisatu nabana abaakafuluma mwezi gumu. Kati kitegeeza mu mwaka guno 2022 oyinza okwesanga abantu abaakagenda ebweru bali 12,000. Kati kola ratio y'emitwalo 12 ku bantu 3. Kati ate abantu 3 ebyo bebagamba mistreatment, jjukira tebatulaze nti abamu baali registered nga bagenda, abalala tebaali registered. Oyinza okwesanga mistreatment eyo 80% oba 70% abaana abo babeera bagenda nga bali mu trafficking, nga only 10% oba 20% beba bali registered ne companies ezimu. Kati ogenda percentage wise oyinza okwesanga abaakagenda n'abakufuna obuzibu balinga 0.0001. Ate ng'ekyo mu life oba mu mbeera y'obuntu ekyo ekintu kirina okubeerawo. Omuntu wonna bw'ova wano n'ogenda mu nsi endala walina okubeerawo okufa, walina okubeerawo okufuna obuzibu. Nga Uganda era bwe kiri, temubeeramu okufuna obuzibu, mubeeramu okufa. Mwalabyawo emotoka yavudde eri n'etomera buli wa bodaboda efujjo lyabwe balina yatomedde owamotoka n'omotoka kyeyagambye nti naye kangende nga ntomera buli wa boda gwensanga ku kkubo. Ebintu mwebiri mulabira wano waliwo abantu abatocalinga abakozi b'owaka housemaid babeera nga ambuyisa bubi. Ebyo ebiri kati kaŋŋambe nti kino ekintu kye boogerako bamanye nti nno eri gyekiri ne Uganda gyekiri. Eyo point yesooka. Njagala nkulage nti ekitasookera ddala kwe kugamba nti baggyewo omulimu gwa Kyeeyo. Tugamba oba ebintu ng'engeri gye biyimiriddemu babadde bagamba nti emmwanyi ziyingiza ssente nnyingi mu Uganda, ng'era emmwanyi ziri mu miliyoni 5 eza $, buli mwaka gavumenti zezifunamu miliyoni nga 5. Kakati bankuba Kyeeyo bateekinze over, bankuba Kyeeyo baggyeewo emmwanyi tekyawulikikako. Bankuba Kyeeyo ssente beba number 1 bebasooka mu kuyingiza ssente mu ggwanga, ng'era eggwanga ebafunako miliyoni 9 eza $, buli mwaka. Miliyoni 9 buli mwaka. Katuga mu sectors zonna eziri e Uganda ze bajjamu ssente, bankuba Kyeeyo beba kyakutte ekisooka. Kati Uganda tesobola kugamba nti tebajjeyo bankuba Kyeeyo ng'ate bamanyi nti okufandinga okufuna ssente beba kyasinze okubeera nga bayingiza ssente mu ggwanga lyaffe Uganda.
bebagamba nti waliwo ebintu abantu beboogera naye nga tekisoboka ate era tekirisoboka. Nabagamba guno omulimu gw'Ekyeeyo Bakadaama tegugenda kuggwaawo, gugenda kubeerawo. Kyetulina okukola kubeera nga tulongoosa bulongoosa mu biki bye tulina okuteekawo bukwakkulizo. Naye ng'obukwakkulizo buno ate bulina okubeera nga gavumenti nawe bweyingiramu ng'eyambako. Bw'oba omanyi nti olina wojja ssente ate erabirirawo. Bw'obeera n'ennyumba z'abapangisa ng'ozijjamu ssente gezaako nazo ozirabirire. Bw'obeera n'emmotoka oba takisi ekuwa ssente naye ogenda ogiteekenga ku gitwalenga ku saaviisi. Buli bw'olabirira ekintu ekikuwa ssente kigenda kweyongera okuwa ssente ng'okirabiridde. Naye buli bw'obeera nga tolabirira kintu kikuwa ssente kituuka ekiseera n'obeera nga kikuwabyeko ng'ate okyetaaga tosobola kijjawo. Ennyumba ng'eyo n'etuuka okugwa ate era n'oddamu n'ogiteekamu ssente kuba okimanyi nti awo naawe wojja ssente, n'oddamu n'ogiteekamu ssente n'ogizimba buto kuba okimanyi ekuwa ssente. Naye singa oba ogirabirira nti etuuka buli mwaka oba ojjamu ssente ng'olabirira ennyumba egenda mu maaso ng'ate ne lwenti omwongeza. Kati bwe tudda ku Bakadaama mulabirire Bakadaama mubasabire emisaala eminene mugaye nti n'abantu baffe balina okubeera nga bongezebwa emisaala. Yeeyo yokka way forward. Naye bino bye bagamba mbu basobola okuggyawo omulimu gw'abankuba Kyeeyo abagenda okukuba Ekyeeyo abagenda okukola ebweru tekisoboka. Ate mujjukire nti mukyatunuulira gavumenti yokka ssente zeefunamu ne mugamba miliyoni 9 olwa ddoola. Naye sooka otunuulire embeera y'abantu ekyuse mu Uganda olw'abantu bankuba Kyeeyo. Nti akati buli muntu asobola okwegulirayo ka ploti ng'ako n'akazimbamu. Zino kampani mulaba kampani buli lunaku ezitutumuka. Simanyi tutunda Century Properties, Bajumaayi, baani bonna abo batunda properties. Mumulowooza bivaawo. Kampani zino zonna nazo zeesigame ku bankuba Kyeeyo kuba bankuba Kyeeyo balina akasente ke bafissaawo ennaku zino ne babeera nga basobola okugula ploti. So tusaagala mutunuulire miliyoni 9 naye mutunuulire ensi yonna bankuba Kyeeyo balina ettaffaali ddene nnyo lye bagiteekako. So nze naligambye bwe nti oba eno yendowooza yange muve ku kulowooza ku kintu ekyokugamba nti musobola okuggyawo bankuba Kyeeyo, wabula mulowooze muyambye mutya bankuba Kyeeyo okubeera nga beeyongeza oba beeyongera okubeera bulungi mu mulimu ogwo gwe bakola, mu mulimu ogwo mwe mujja ssente, mu mulimu ogwo eggwanga lyonna buli muntu yenna kwayimiridde. Kuba ssente ziba mu bankuba Kyeeyo bwe zijja eno Uganda, gwe nze maama wo taatawo na buli muntu yenna alinako engeri gyazifunako. Ow'edduuka ebintu bye bajja ne bagula ebyo n'ofunako akasente, mulimu kintu kinene nnyo, pasente ginene nnyo ku ssente eva mu Bakadaama. Gwatunda amataka bankuba Kyeeyo bangi nnyo abajja mu kampani ne bagula amataka. Bano batunda mayumba, buli kintu kyonna. So njagala nnyo mwetegereze ensonga eyo ate era nga nkimanyi nkyogera nkiddamu temusobola kuggyawo mulimu gw'abankuba Kyeeyo kuba mugufunamu nnyo, naffe tugufunamu nnyo, gwe nange tugufunamu nnyo. In financial year 2020-2021, coffee export brought to this country $559 million. Remittances from externalization of labor brought us about $900 million.